Muhamadd Ssegirinya ne Allan Ssewanyana ab'ebyokwerinda ababaleese babatuusiriza ku poliisi y'e Masaka okubaako sitaatimenti ze bakola. Wakati mu byokwerinda eby'amaanyi bano batwaliddwa ku kkooti esookerwako e Masaka. Wano batuuse bawenyeggera okutuuka mu kaduukulu ka kkooti. Kkooti eno eramulirwamu omulamuzi w'eddaala erisooka Grace Wakoli ebadde ebasuubira kubanga yali ebalagidde okukomawo olwaleero okubasomera emisango egyasooka okubavunaanibwa. Omulamuzi kino akikoze kyokka nga ku bawawaabirwa kulabikiddeko omupya ategeerekeseeko nga Jackson Kanyike nga muvuzi wa boodabooda mu bitundu by'e Makindye. Omulamuzi wa Kkooli asomedde abasibe abalala 10 emisango gye gimu wabula nga bano bo basinzidde mu makomera gye bakuumibwa okuli Kigo ne Kitalya. Omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza omulamuzi nti tebalina we baatuuse mu kunoonyereza nga ne wa Kkooli tabadde mubi n'asalawo nti bano bagire nga baddayo ku limandi okutuuka nga 13 Oktoba omwaka guno. Nga kyajja atukuba omugongo munne Charles Yeitesi ne yeesogga ekisenge kya kkooti n'akkalira. Ono asomedde Ssegirinya ne Ssewanyana omusango omulala ogw'obutemu gwe bagambibwa okuzza nga 2 Ogw'omunaana 2021 ku kyalo Kisekka B mu disitulikiti y'e Lwengo. Mu byasomye Yeitesi bano abategeezezza nti ku lunaku olwo bakkakkana ku Joseph Bwanika ne bamutemaatema n'ebijambiya okutuusa lwe baakakasa nti takyali mukassa. Tabaganyizza yadde okunyega ekigambo kubanga kkooti yeekomaawo nga terina buyinza buwuliriza ssango ddene nga lino. Nga kkooti egenda mu maaso, Bakira Omubaka Ssegirinya bw'agira n'awanika engalo ze ng'alinga alaga nti kuliko ebiwundu eby'okutulugunyizibwa. Ne puliida waabwe Shamim Malende kino akitegeezezza kkooti era n'akisiba ku bantu abaddamu okukwata ababaka bano ate nga kkooti yali emaze bulungi okubakkiriza okweyimirirwa. Omubaka Ssewanyana ategeezezza nti obulumi bumumalawo ne yeegayirira n'omulamuzi akkiriza omusawo wajje waakiri amunyigenyigeko. Our medical insurances do cater for everything and do have history of our sicknesses because we have not got these sicknesses. We are in prison. We have been monitored. So we so pray under your guidance that they allow us follow our medical insurance with our appropriate doctors. Kino kiwalirizza omulamuzi Yeitesi okubuuza akulira ekkomera ly'e Masaka Henry Kidega obanga ddala ekkomera ly'e Kigo bano gye babadde teri yadde omusawo asobola okuwa abasibe bano obujjanjabi obwetaagisa. Kidega amutegeezezza nti abasibe bandibanga bakaabya kajanja kubanga eddwaliro ly'ekkomera e Kigo ye lyamanyi liri ku mutindo gwa Health Center 4 nga we baddirayo bwe bati ligenda kubajjanjaba bawone bulungi. Well, we cannot do it. They can always be referred to a facility that can handle under its. Omulamuzi bw'ati abalagidde obulumi bagende babusindire mu ddwaliro lya kkomera nga bwe balinda ennaku z'omwezi nga 13 Oktoba okudda mu kkooti bagasimbagane buto. Kye tuzzaako nga bannamateeka okusookera ddala kubateekera mu kusaba kweyimirira era tetugenda kukozesa nkola y'amateeka okulaba nti tulwanirira abantu baffe naye era tusabye kkooti ebeere nga ekoma ku bakuumaddembe okubeera nga batwalira amateeka mu ngalo naye netutegeeza nti terina bwegenda bakomako bwe tuba tusobodde tugende tuloope mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu abo abaatuusa ebikolobero ku babaka babeere nga bakolwako. Ekirala ekyeraliikiriza bapuliida b'ababaka y'embeera y'obulamu bwabwe mwe bagendedde nga tebeesiga nti eddwaliro ly'e Kigo linaabajjanjaba ne bawona mpozzi okuwadaawadako ng'asaba oluwanga obulamu.